Yeah, batukuddeko bugwi, abamu bali mu uniform, tebali mu uniform, ne bagamba please come with us. Tebagamena please come with us. Ne bagamba okay, can I first call my lawyer because I have a right to make a call before arrest. Ne bagaana, ne banzijako essimu, ne tusanga nga manager wange ne bodyguard bo babakutte edda bali kabangali. Batukwate mu paku ekiro saawa 5 nga babadde batutrackinga, naye nze nga mbadde nsuubira banditukubidde ne tujja ne tubaddamu ebibuuzo byabwe, naye bayagadde kikola mu ngeri ya kikujjukujju. Bakikoze mu bukyamu era kyobola tuli out right now, we are free kubanga tetulina musango. Twawadde statement zaffe. Ye yagenda n'akola ebibye na bribing abantu, nasasula abantu batubeezeeyo batusibe, naye nga tetulina musango. Naye ekirungi kya byonna tuvuddeyo kubanga naffe sife abangu ennyo. Mutonzi waffe yasalawo si Abitex. Muviddeyo ku police bond oba musasudde? Tuviriddeyo ku bondi, tetulina kye tusasudde kubanga tetulina musango. Bya olulala awaabanga ekintu kyalinako obujulizi oba kyamanyiiko bulungi kubanga naffe katugenda musuuwinga okututeekako emisango, okutusiba, okutusibisa nga talina evidence nti nno talina bukakafu nti nno ffe abaata akatambi. Ffe okuvaayo tetuli basiru bannaaye. Navaayo bulungi ne mbagamba mu press conference sinze yassa akatambi ako. Ne mbagamba tuli mu bigoberera with law enforcers. Naye nja kuvaayo mbyogereko maybe oba n'obutabyogerako, it is my right? Ekikulu kya byonna nti wabigoberedde. Yakwatibwa oba teyakwatibwa eyakikola. So ffe ebyo byonna byabaawo nga ali eyaleekana mu mawulire, ffe twali eno nga tubigoberera ebyaffe mu mpola. Nali saagala bizza mu mawulire kubanga n'abantu balowooza stanti oba biki, naye saagala bizza mu mawulire tusiibe ku ebyo, tusule ku ebyo, katambi bamukutte, nali saagala ebyo bintu ebyo. So nga ffe tuli mu bidiringa nabyo privately, era nga njagala bategeeza n'omuntu twali twamukwata 2 weeks ago. Yes, twali twamukwata ne tumutwala ku poliisi ne tudiringa nabyo privately nga saagala bizza mu mawulire kubanga si ekintu ekyokwenyumirizaamu oba ekyokwogerako buli kaseera. Naye ye ndowooza abadde alaba nga tukola, twateekayo lisiti ya show zaffe. Mwebale abawagizi bange okumpagira, kuwagira Gloria Buggie Music. Kati ngaalaba tuli bize tukola, tewali kyatutuukako, naye nga tamanyi eno ffe twabidiringa nabyo. Nasasula abantu batusibe saawa 5. Imagine lwaki bajja tusiba saawa misana. Batusibye saawa 5 nga tushootinga video nga ne batuggyako amasimu mangu, tebaagala tukole ki tubeeko betutegeeza. Kwegamba byabadde awo bya bukujjukujju nnyo, tebitegereka, like sneaky, kubanga if it was in a right way tebadde na warrant, but if it was in a right way ffe neobandi tukubidde twandyereese kubanga ze manyi omusango saagukola. So I have no reason to hide. Nandize nenkola ki nembawa statement yange, but they didn't call us. Naye kyonna kyekiri engeri gye batukutte, we are out, we are free. Era ndi wano comedy store ngenda kuyimba nga bwonna bookingibwa shows n'ezimu sales posting ezimu. Kyenza bagamba nti si buli muntu asanyuka, si buli muntu eyo nti musanyufu okulaba nga Gloria Buggie omuyimbi omupya azze oba ali mukola bulungi, ne mu buli business yonna kisuubirwa. So it's not a surprise that
many people are against me, fighting me. Naye nga kyenyinza obbagamba mutonzi waffe yasalawo. We are out, me and my manager and my bodyguard. We are free, we are alive, we are thankful to God. We are here to perform and we are ready to cooperate with the police. Nenkyatuddayo kubatwalira omuntu gwe twakwata. Yadde ffe tetwavaayo byogera because it's my right. Yeah, it's my right to keep it private. It's not a must that I should come out and announce everything. That, hey, namukute. Oh, yakoze ati. Oh, it was my right. So me nali njaga busy kizebe biveeko kubanga nze ndi muyimbi nja promotinga music. Sekyo. Tuba savaayo byongerayo. Yeah. Kati Abitex muguddeko musango ki? Abitex tetunnaba naye tugenda gumuggulako. Tusibisa nga talina evidence kubanga bina bingi yatufiriza nga video fidye twali tukola ne batusazaamu ne babisazaamu damages okusula ku police, too many things. Yes, shows all because of something he thinks in his head. Ye agamba nti era twakozesa abantu ab'enjawulo mukubira ng'agamba mbuno amanyi fe abakata. Okay, tetuganye n'abalala mwenna mugwe mbuti omwali mumanyi naye ogenda otya like mu maaso okusibisa omuntu nga toli very sure cause yali asuubiriza nga mumwe mwenna naye nenvaayo first of all ne clarifying ati si yenze ne tutane public notice. That was first, you should have, after seeing the public notice or the videos, the interviews that came out first, you should have first done some research before wasting our time, money and everything. The shows that we had to cancel because of his games. Communicatingzeko naye eriyo okugamba nti oba munnaye kino bwe kityo okusobola okuba nga akuyambako mu ngeri emu oba endala. Nze personally nedda soogedde naye abantu ab'enjawulo bazze okutulaba bamukubidde n'agamba mbuno ye yagambye court on court yagambye muno be bamanyi baata akatambi ako ne bamugamba n'omugamba essimu yange yabbibwa era n'omuntu eyakikola eyali blackmailing twamukwata n'agamba obukakafu buli wano tumugamba buli kimu twakiwadde police twakwata omuntu bamukwatira kyengera buli kimu naye tetwayagala biteeka mu mawulire kati ye kubanga abadde tabimanyi. Ignorance is not an excuse. Gwe obutamanya abo tosobola buleeta aye n'osibisa abantu basatu balamba and you cause so many damages because you think, you're just thinking. Yeah. Atugambe nti oboneredde kino kirina ekyokuyiga kikikuwadde. Mboneredde ku kyaki like okwekwata bu video anyhow nga toliko nkushuwa nti oba ogenda beera safe amakulu okumala geesiga buli gw'osanga. ekyo nabonerera dda nakitegeera dda nakiyiga dda era ne mu luyimba lwange olupya si musango nabagamba n'ekyatuukawo yali x eyakikola yali ya blackmailinga ate nga guno omusango si mupya nalina ne police references nalina loopa guno omusango in May 2023 when the blackmail started. Gloria, ensonga zino zaada zikususeeko nga zikuyinze okutuuka n'omuzadde okusinziramu. Wanju? Ensonga zino zaada zikususeeko okutuuka muzadde we ziyingiramu. Tewali muzadde wange yazingiddemu babadde ba Wadde taata. Oh, is a relative, yeah. So zaada zikususeeko okutuuka okuteekamu. Tezansuseeko nga amawulire gabatuuseeko eyo ate nga ffe baatuggyeko amasimu nga bwe baalabye amawulire bagezezaako okunoonyeza we tuli so they can come and see us. Yeah. Mu kutandika kwa byonna bye baakukwatidde gwe ng'omukyala baakuyisizza batya baakutwalidde kuba mwadde na ku video shoot wetukulabiddeko tobadde mu mbeera nnyingi. Yeah, batuguddeko bugwi abamu bali mu uniform abalala tebali mu uniform ne bagamba please come with us. Tebagambye na please come with us ne bagamba okay, can I first call my lawyer because I have a right to make a call before arrest. Ne bagaana ne banzijako essimu ne
netusanga nga manager wange ne bodyguard bo babakutte edda bali kabangali ne watustopinga. We even left the place without paying the bill, like nga batwala omanyi babadde batwala nga ababbi naye nga sibbangako sittangako muntu. Nothing. Were you not traumatized? I was very traumatized. That Abitex, if I don't sue you, if you don't pay for the damages, my God is a God of vengeance. Child, ekibonezo kyajja okuwa olifo okirojja. Mu kukukwata okwo wabadde oshootinga luyimba kima? Abadde nshootinga oluyimba olupya olutannafuluma. The title is Nene Nnyo. Enki? Ojja gimanya nga lufulumye. Kubanga munne twagala okumanya ennene omuntu bwagamba nti munnaye Gloria opromotinga ebintu kati ennene enki ngato video birinde ate ebyo story ndala nnyo. Nze nva mu Komera, I need therapy. Damages omukulu oyo zankozinzeeko naye nga abakulu mu ndongo lwaki mukola lwaki temwagaliza new generation? negolooza Abitex yava ku kyokubanga akolemezaamu to an extent kubanga nakati kuba bukyanga akola avayo n'akola bunge ebbanga libadde liyiseeko. Negolooza lwaki akolemezaamu? Kubanga alaba nfuuse ensonga, alaba I have a future. You can know a star when you see one. Kati alaba maybe my future is bright nga bwe yali nnyo ku alien n'amusukkako. Kati naye alaba maybe ono omwana ono azze ansooke mukakkanye musala amaanyi naye nga tekijja soboka. Muganda wange mutonzi waffe yasalawo si gwe yandeeta era tojja kunzikiza. Tugambe obulungi bwe bumuluma. Nedda. They don't want to see anyone coming up better than them. Omuntu abayitako tebagala kulaba muntu abayitako tebagala kulaba muntu ali successful maybe nga tayise mu mikono gyabwe. Kati ng'oyo promoter ina abayimbi be kyova olaba maybe nze alaba nga ndimuyitako ku kibatu before soogera ekisinga okwewuunyisa soogerangako naye simulabangako simumeetinga nako nothing. Nange neebuuzanga mmwe ekituufu anjagaza ki namukola ki tambuukingangako maybe ne sirabika nothing. Wavayo na kubukinga oyinza omuyimbira ekivulu wavayo na kubukinga oyinza omukolera I don't have an answer for that. Yeah. mubufuuza akwegwaniza mubufuuza akwegwaniza Si nedda ekyo ate sikisuubira. naawe munnaye bibi eyo engeri gye yafulumamu abasajja tebaasigala kyekimu. Abamu bagamba Gloria Buggie mu buyita byanguze, Gloria Buggie bw'ati atunda mmeka. Bino tewabiwulirako Gloria? Nabiwulira nabiraba ate byankosa tebiri fane kubanga si kye nandyeyagaliza nga nze. Bazadde bwe baalaba ebintu ebyo bakubyako ku ssimu bagiraga nti nno omwana akuze ekimala olaba atandise okulaga. Nayogera nabo kubanga nkugambye eno case nagifilinga before, so nabategeeza nti kino wekiti ne wekituuseewo waliwo blackmailinga for money or else ajja kuta ebintu bwe biti. Nabategeeza family yange era tebali surprised, bali bakimanyiiko, bali wamu nange. Gloria, bwe twasomeye ku press conference wagamba ogenda atandikawo foundation eyambako abaana ab'obuwala. Foundation eyo eri ku ki? Nagamba nandiyagadde okutandikawo with help of maybe the government or other people, other parties interested. I would like to start such a thing because it is not about to stop, it's still happening. Naye naawe weeta nnyo olimba. Onje? Weeta nnyo. Kyekiki? Kati kyagamba ofulumya ennyo kirina ebbeere kano kawedde